Amanya gange nze Nansubuga Diana Kasozi muwala w'omugezi Livingstone Kasozi bwe yayimbanga Diana ne Regan. Yamuyimbako mu luyimba kyo oba oli oyinza okujjukizaako abantu? Yatuyimba mu nnyimba nnyingi, yatuyimba mu gwe musika n'atuyimba nze simanyi oba ekyo kiriba bwendiba nfudde. Yes. Diana ne Regan beebuuka kati yenze Diana. Okay. Nnyimba nnyingi. Maama wange ye mugenzi Namoddu Emiriina eyebase Kalungu Masaka. Omukyalo oyo afa ddi? Maama wange samanya mwaka mwe yafiira kuba saamulabako. Bambi. Saafuna chance emulabako. Sijja kulima sina details zonna ze mmanyi. Wabula nafuna chance nenfunako okuba eŋŋanda ze. Naye nabo baliwo batono. Nabo tebasobola kumbuula ekikituufu naye nga abateebereza bagamba yafiira ng'omumwa oba mu 1984 singa mu 1999. 1999. Naye nga nange sibimanyi. Okay. Singa kumanya muzeeyi musajja. Maama yalinayo ku baana abalala? Teyalinayo mwana mulala. Gwe myaka emeka? Muzeeyi taata bwe yafiira era n'emyaka era nawo wonna tugiteebereza buteebereza. Bwe yafiira era nali mwana muto. Nali nsobola okumulaba nti ono taata naye era nali muto. Nali muto nnyo. Okay, wali muto. Embeera eyo ekuyise etya? Embeera gyendi sawa zino. Embeera eyo nga wategeera nti kituufu taata afudde oba obitegeera nga obudde buyiseewo? Nga yakafa saasooka kukifiiringa nnyo, kukiwulira nnyo. Naye nga wakimanya nti taata yafudde? Nakimanyamu akatonotono kuba nze nalabanga abantu nga beetanze nawuliranga ssanyu. Simanyi nti waliwo ekibi ekibaddewo. Naye oluvannyuma nga kiseewo emyaka. Essanyu lye wawulira nga olaba abantu beetala lyali lyaki? Andi nga omanyi omwana omuto bakuyita Diana kati gwe olowooza bya ssanyu naye nga nnako. Omuzadde kankwanjulira ekikaaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Be is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Okay, bantu bange aba Muzungu David Kadongo ka music analyst mwebale nnyo okugobereranga buli olukya. Eno ye YouTube channel yaffe ya Muzungu David Kadongo ka music analyst. Woba to subscribing anga osobola osubscribing agwayagala
okubanga olangira kuno osobola okujja n'otandika netulanga business yo oba oliawo netuuka mu bantu ne ku Facebook bwe tutyo tukozesa amanya Muzungu David ku TikTok era amanya Muzungu David. Enteekateeka eno nali nagibagambako nti tugenda kuba tutandika okufunanga abantu ab'ekikula kino abakoze ebyamaanyi ennyo mu kisaawe kyaffe ekya Kadongo Kamu. Olunaku olwaleero tulina omuntu gwe tukyaziza mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamu era nga kyemanyi bangi mubadde mwebuuza yaani, naye nze sigenda mweyogerera, mwennyini ajja kwogera nga obudde butuuse obubwe obw'okubanga ayogera. Naye woba tosubscribinganga nkugambye nti kola ekintu kimu, subscribinga ku YouTube channel Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst, sharinga ne mukwano gwo naye ategeere nti abantu bano be mubadde munoonya oba abaabulako tebabulanga obwo muyinza okubanga mwe abaabula. Kale gye bali olunaku olwaleero omuntu uno muleese naye nga era omulanga gwaffe guli kamera yaffe eri mu kuzimbibwa twagimalayo. Nebaza buli ankwatiddeko n'olunaku lw'eggulo mwami Bob Mpima okuva e London ya contributinzeeko nti tutandikiraawo tulabe. Twetaaga ekitaala, twetaaga kamera stand, twetaaga memory cards 2 eza kamera, twetaaga lapel microphone kubanga omukyalo oyo yandibadde ayambadde bulungi lapel. Then twetaaga zi microphone kubanga wano mwandibadde mulabawo microphone nga emutunuulidde naye ebyo tetunabifuna. Twetaaga zi batteries. Kale gwe yasobola yenna kamera bagiyita Nikon D3400 gye tulina gyegenda okutukoleranga emirimu gino. Twagala kuzuukusa Kadongo Kamu naye nga tuyita mu digital, tuyita mu zi video. Kale olunaku olwaleero nsaba omugenyi waffe abeeyanjulire kubanga nze wenaagezaako oba oliawo nza okusobyamu naye tugenda kuba tunyumya naye mpola mpola. Omugenyi nsaba weeyanjulire abalabi ba Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Abatulabako mwenna yongezaako eddoboozi. Abatulabako mwenna abali ku mukutu gwa Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Music Analyst. Amanya gange nze Nansubuga Diana Kasozi, muwala w'omugezi Livingstone Kasozi gwe yayimbanga Diana ne Regan. Yamuyimbako mu luyimba kyo oba oliawo oyinza okujjukizaako abantu? Yatuyimba mu nnyimba nnyingi, yatuyimba mu gwe musika, n'atuyimba nze simanyi oba ekyo kiriba baluyita Bwendiba Nfudde. Yes, Diana ne Regan beebuuka kati yenze Diana. Okay, nnyimba nnyingi. Ennyimba nnyingi. Okay Diana, tukusanyukidde okubanga oli ku mukutu guno enkola ya .com oba oliawo abasinga bamanyi bintu bino balina biraba ku TV oba kubiwulirira ku radio, naye kati tuli ku YouTube channel eya Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Nansubuga Diana, mu bulamu bw'ensi eno ojjamu ddi? Mu bulamu bw'ensi eno sijja kulimba sigala kulimba nsi naye nga kyemmanyi nti nze nagenda okulaba nga neetegeera. Wagenda okay. Tutegeddeko nti taata ye Livingstone Kasozi Junior ate maama wange ye mugenzi Namuddu Emiriina eyebase Kalungu Masaka. Omukyalo oyo afa ddi? Maama wange samanya mwaka gwe yafiira kuba saamulabako bambi. Saafuna chance emulabako. Sijja kulima, sina details zonna ze mmanyi, wabula nafuna chance nenfunako okuba eŋŋanda ze naye nabo baliwo batono nabo tebasobola kumbuula kikituufu naye nga abateebereza bagamba yafiira ng'omumu oba 1980 kinga 1999 naye nga nange sibimanyi. Okay. Singa kumanya muzeeyi musajja. Maama yalinayo ku baana abalala? Teyalinayo mwana mulala. Gwe omwana omu ku maama? Omwana omu ku maama, ku taata ate nensigala nga ewe wabaayo abalala bayinza obbaayo naye kati essaawa zino sinnabategeera bulungi abanga sinze nina okubakola ki okuba provinga nti baganda baffe kati kuleka nga waliyo abansingako. Obulamu buno kubanga ntegeera nti omukadde taata afa 1997 ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogwokutaano. Wali otegeera bulungi? Walina emyaka emeka? Muzeeyi taata bwe yafiira era n'emyaka era nawo wonna tugiteebereza buteebereza. Bwe yafiira era nali mwana muto, nali nsobola okumulaba nti ono taata naye era nali muto nnyo. Okay, wali muto. Embeera eyo ekuyisa etya?
Embeera gyende sawa zino. Embeera eyo nga wategeera nti kituufu taata afudde oba obitegeera nga obudde buyiseewo? Nga yakafa saasooka kukifiiringa nnyo, kukiwulira nnyo. Naye nga wakimanya nti taata yafudde? Nakimanyaamu akatonotono kuba nze nalabanga abantu nga beetanze nawuliranga ssanyu. Simanyi nti waliwo ekibi ekibaddewo. Naye oluvannyuma ngaseewo emyaka. Nempuliranga ekintu. Essanyu lye wawulira nga olaba abantu beetala lyali lyaki? Anti nga omanyi omwana omuto bakuyita Diana kati gwe olowooza bya ssanyu naye nga nnako. Okay. Nansuubuga Diana. Taata ng'amaze okufa obulamu wabutandiika otya? Wali naani? Kubanga tulaba nti ebiseera ebisinga omuntu waafa wabaawo abakwatira ku baana. Obudde obwo gwani yakwatako? Siina yankwatako ali awo nze kyenzijukira nti bwafa mu myaka egyasooka nali waka e Masaka e Kyabbogo ne mama wa muto wange Bigani. Natuuka ekiseera era nga nina okuvaawo obulamu bwali bulina okweyongera mu maaso. Okay. Olw'ensonga ezitali zimu. Okusomako Diana yasomako? Diana mukyala yasoma era mukyala musomesa. Mukyala musomesa. Mukyala musomesa ansomesa abaana bato. Mwenakuguka. Ekyo buyigirize ni mukyala muyigirize. Oli mukyala muyigirize. Oyinza otuwaako brief background about your education? Nasomerako mu masomero ag'enjawulo. Muzeeyi bwe yali nga natannafa naali ku ssomero eryalimanyiddwa nga Moreland Po. Lisangibwa primary school awo Ekibuye. Bwe yandeka bwe yafa nembeerawo omwaka gwali gumu. Naye awo natambula mu masomero ag'enjawulo kuba ebintu byali bitandise okugootana naye nga gensinga okujjukira obulungi waliwo Stella Maris Kyabakuza. Awo nasomerawo ko P5 P6 nengenda ku St. Clair Nkoni nentulayo P7. Mwaka kyogo? Mwaka P7 negitula 2001. 2001. Okay. Nava Results zaali zitya? Ku P7 nakola 12. Okay, thank you. Omaze P7 ofunye nava mu P7 awo netambula mu masomero agawo era nno nga nsoma ettamutama gamunyinza n'obutagajjukira. Naye we mmala okuyingirawo senior 1 olw'essomero nga bayita St. Edward awo Kingo ekisangibwa kyekyali kinandide kya Bbogo. Waliwo father onampaawo basali nensomawo omwaka gumu. Kati bwe navaawo nengenda ku Celesta Vocational Secondary School mu Nnyendo nanyambibwako omwami Reverend Isaac Nsabeko. Bwe namala era naŋŋamba olina gye weeyongera oba nedda ne mugamba sirina. Nanyongera ddala nampa ne course nensoma nursery teaching. Nursery teaching wagisomerawa? Nagisomera ku Celesta. Celesta. Netula ebigezo bya Satan Guilds. Kati bwenjawo. Okay. Weebale nnyo weebalire ddala munnange. Kalaamu terimba osobola okigumiza? Kalaamu terimba kubanga mbaddewo okusomesa busobodde okunnyamba otuuka essaawa zino kale nga sijulira nnyo muzeeyi nsobola okubeerawo mpolampola. Okay. Obudde bwe wabeera mu ssomero biki byojjukira? Walina ekitone? Nalina bulungi ekitone okuva from day one. Nali ku Moreland Po nga ndi mu kwaya bagitanga African Children's Choir. Nenvaayo olw'essente kuba zaali zitandise okubula nengenda ku Stella Maris awo wonna nga sibula mu kwaya ngera bakimanyi n'abasomesa nga banjagala nnyo olw'ekyo naye nga tebakyate nga tebamanyi nnyo nti ndi mwana w'omugenzi Kasozi naye nga bo bamanyi nze just njagala okuyimba. Then bwe nagenda ku St. Clair Nkoni awo nekitandika okwejjayo kubanga abasinga baali bammanyi. Nembeera nga nze ndidinga kwaya nga nze solist biki. Ate bwe nagenda ku Celesta ate awo ekiro nekitumbukira ddala kuba nafunanga ne basponsors bangi bakuyimba. Kati Nansubuga Diana tumanyi bulungi ffena si kyankweko taata y'omu ku bantu abatono abaavaayo ne balangirira nti baafa kirwadde kya siriimu. Nansubuga Diana, embeera eyo we wagitegeera nti taata yafa siriimu oba abantu abakimanyako nti oli mwana wa Livingstone Kasozi yakuyisa etya mu bulamu obwo obw'essomero? Embeera eyo yannyiga kubanga waliwo amasomero ge nasomerangamu kati nga ku Stella Maris njukira nali mu P6 naye abaana nga tebagala kutuula nange ku ntebe nga bagamba oyo mwana taata we yafa siriimu. Abaali bamanyimu abatini nalina omwana nga ava Kyabbogo nga mmanyi
taata we yafa siriimu naffe ajja tusiiga siriimu. Sitigima eyo teyakomaawo, yakula ne mu resistance abaana abamu tebatyanga okusembera wendi nga bagangenda basiiga siriimu nga bampita nareiso nga bayimba ezo ennyimba kubanga baali bakimanyi muzeeyi yafa obulwadde obwo. Naye nze ekyo tekyangaananga kutambuza bulamu, naye nga kyo kyoba omanya kyatunyigangamu ddala nze kyanyigangamu kubanga abaana bagamba Daana taata we yafa siriimu, naye nga omanya ebyobuto ng'onyigamu n'omala n'obivaako. Okay. Naye nsuubira nti abantu abalaba Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst kyandibadde kya buvunaanyizibwa ebintu bino okuba nga tetubikuliriza, kubanga kati ensi yakyuka nti omuntu asobola okubeera n'omuntu alina akawuka ako okumala ebbanga. Ekintu kya mukadde waffe Livingstone Kasozi okuvaayo ne yeerangirira nti mulwadde wa siriimu gwe kikuteekawa? Kimpa obuvumu ntaata wange yali musajja muzira. Wadde kale abamu bagira ne bakyerabira naye nga yali musajja muvumu, kubanga ekintu ekyo ebiseera ebyo kyali nga kizibu nnyo omuntu okuvaayo n'agamba nti ndi mulwadde, kubanga sitigima yabanga y'amaanyi, naye yasobolanga okuvaayo n'afa ng'akikkiriza. Ekimpa obuvumu ntaata wange yali musajja muzira. Singa Nansubuga Diana, gavumenti oba oliawo wali ofunyeeko omukisa okubanga ebatuukirira ku kintu kya muzeeyi nti oba twagala kumujjukira ku kintu ekyo? Mwali mufunyeeko ebitongole ebyenjawulo? Tewali kitongole kyali kivudde ne gavumenti evangayo, era okuleka nti mpozi era nali kungakaawo kyekyanzijyayo n'okusinga kale okuyimba. Nze ndi mukyala mulokole, badde nyimbira nnyo mu kyaki wa Pastor Kakande, naye navaayo okuyimba ennyimba zino eza Sakyula nga njagala nnyo okuddamu ennyimba za muzeeyi wange, nga ndaba kale oba oluusi tafiibiddwako naye ng'ate ndaba alina naye kyeyakolera music industry kyali ky'amaanyi. So kati nange nteekateeka nti Mukama bw'aliba annyambye ndikikolayo nga nange kyakumujjukira. Kyekimu ku proposal zange nnina mu mutima gwange. So far olinayo ennyimba za muzeeyi z'ogezezaako okuzuukusa? Naakaddamu oluyimba lwe lwe naakaddamu, nze nendwongezamu supu nendutuma hariyapu. Nadda mu luyimba lwe bayita Night. Osobola otuwamu akapera? Wuliriza ebigambo byange ebinkeeta sikyebaka, wuliriza ebigambo byange ebinkeeta sikyebaka, obanga naawe bambi bw'oli jangu eno tusinde ennaku, seebaka nze sitereera buli lwe ndowooza ne kaaba eziga, bwe buba bwavu wakiri ngumye naye omukwano gujja kunzita, bambi njagadde amanye tibiri byakoma sikyabiddira, yanguwa bebikoma wotudde mukwano wetwalimu edda, hurry up genda yentinda jasula, hurry up bw'otuuka yeeyo muŋŋambire, hurry up genda yentinda jasula. Hurry up. Mpulidde omugamba asula ntinda, kubanga wenzira emabega abasajja bano ebiseera byabwe ebisinga okuyimba yalinga true story. Should I say nti naawe obubaka obwo bwali butuufu nga obuweereza ow'entinda? Nze obubaka nayagala kukola ki? Kwongera kunyumisa mu luyimba lwa muzeeyi wange. Lwaki tewagamba akasubi kubasooka pavula? Nti nayagala ntandikirawo. Naye nga nziramu lwa muzeeyi. Owulira otya ng'oyimba oluyimba olwo? Mpulira bulungi kubanga mpulira nange muzeeyi wange omanyi yatwagala nnyo, kati nange noonya kyenyinza okukolawo. Oba oli awo munnaye nga bwe bagamba nti omuntu tafa naye gyali ajja kusanyuka, kubanga ngamba kati abantu ensi we beemwerabidde nange kati ate nange omwana gwe yazaala, ensonga lwaki nje nayagadde ntandike n'oluyimba olwo. Tewaliiwo mbeera yonna ebakugira kudda mu nnyimba ezo? Mbadde sinnagifuna sebo. Awadde tonagifuna nti oba mu family bagamba mutuule mukkaanye ku nnyimba? Mbadde sinnagifuna kubanga mu mateeka namala kwebuuzako mu mateeka bagamba nti abaana bonna baba n'obuyinza bwa kyenkanyi ku bintu bya kitaabwe, so sirabawo nsonga kati nze benkugira kuyimba nnyimba ezo.
kati ogambye ogezaako zuukusa ennyimba olw'olumu. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago, Nakawuka Road. Nyimba ki endala ezikuli mu bwongo z'olina mu nteekateeka nti oyinza okuba ng'ozizuukusa? Kale ojja tuwangako akatundu kamu. Nina Namumpenje. Abantu bangi music ono oba oli abasinga bategeera Dunia Weraba gwe musika ne wendi banfudde oba oli awo ne Nalweyiso. Osobola otuwamu akapera ka Gondi Namumpenje? Okay. Nalanga rezi gyatunyumye nga magema obuteekwasa nange nefuba ntuuke kituse ne mbasangiriza kino Mukama yakinkwasa nali sikinowoozanga nalabirawo nange ate kyennabafuba nkwaze era nakati wendi wano osanga sandituseewo naye mmwe mwakakanzimbe mwe mwandaga nti mwasimba busavu n'obutaddirira komyewo n'ejjita yange muve kubeerogozanga teyo kasozi byamugwa endowooza y'abantu si kyangu kyakujegomba bakwagala oba wadde balye nga mukabi bakwesamba mwabampagire mwawunga komyewo n'obuyimba bupya mwamumpene kubwalo butyo nga lwemulinda lwenzize tunyumye nagwa ku kyotazindanga lwetwakola mulakayi nakwanayo omutini omu mawaya gwenzize ntende wekutadete wenyenya kutereko sitole eno engeri gye nnakwana mu zonto nantawukira mulogi muli kale mazima neewunya omuze gw'obwenzi sesabaamu bwesonyiwe kulwebyo byendabye mu nsi. Okay, Namumpenje wembaseerabidde lwali ku alubamu emanyiddwa nga Gwe Musika lwe baakola ne Livingstone Kasozi ne Herman Basudde. Oluyimba olwo was it a true story? Ati kisinza kumanya abanyibiseera nange nali nkyali baby. Naye oba oli awo kubanga waliwo bano bakoja John n'abantu abalala abaali beetoolodde Livingstone Kasozi. Wali ofunyeko omukisa okuinteractingako nabo? Ennyimba za muzeeyi ezo nze ebiseera ebisinga saagala nga zooliza nga zankwasanga ennaku naye olwakino kyeggambye tinina kyendaba ekibulawo kwe kwagala nziddemu kati saafunanga nnyo budde bwabuuzi. W'otuulawo n'owuliriza emboozi eri mu luyimba lwa Namumpenje ofunamu ekifaananyi ki? Nfunamu ekifaananyi nze nga nzi kimpawo ky'okuyiga. Ebiseera ebisinga tulina okwegendereza kuba yali musajja mufumbo olwedde yawasa ate n'agenda nange okumulalu n'aswala ate nga musajja walimba. Okay, kale bantu bange tukyali ne Nansubuga Diana Kasozi muwala w'omugenzi Livingstone Kasozi omuyimbi omututumufu owokubiri okwerangirira nga bwe yafa ekirwadde nga bwali omulwadde wa sirimu. Ekintu kino yakikola mu mwaka gwa 1996 era omwaka ogwo gwennyini n'akola ekivulo ekimanyiddwa nga ekya Muno Mukabi yali agezaako okutegeeza ensi nti mulwadde. Mu kivulo ekyo kyalimu ebintu bingi, mwalimu okubanga bamukwatizaako asobole okubanga naye yeeyamba ate era nabo okufuna ssente. Abategesi baakifunamu n'abayimbi abaparticipatinga kwosa n'abawagizi abaakirimu okufunamu message. Era mu kivulu kye kimu ekyo taata w'omwana ono yafuna omukisa okubanga aweebwa ekitiibwa oba oliawo abasinga kye batamanyi mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamu eyali Minister of Health by then. Omukyalo oyo yali mu Northern yamuwa ekitiibwa kya the highest distinguished Dr. Livingstone Kasozi omuzira Dr.
omuzira Dr. engeri gye yakola okulwanyisa ekirwadde ekyo. Weewaawo ebigambo byali bingi ti lwaki avaayo ng'amaze egonda. Bangi abaafa oba bangi nakakano abafa naye nga tayogedde kimutta nga ye akimanyi. Nansubuga Diana gwe tukyali naye wano ku Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Nkusaba muntu wange ali eyo nti subscribinga, genda ku Facebook following, gwayagala ennyimba osobola okujja Kasubi ku basooka kwavula stage. Kyemanye ennyimba nnyingi eza abayimbi ze mutamanyi naye ate nga mmwe bemugamba nti bemufiirako. Nono Livingstone Kasozi yennyini ayogerwako naye kakasa nti Nansubuga Diana ayina ennyimba mpitirivu z'atamanyi era bingi agenda bitegeerera ku terekero. Naye katusooke tuve wano. Kale Nansubuga wankatugambako ennyimba bbiri, Night waluddamu wamala odukwata, nsuubira alwagala osobola okuntuukirira olufune. Ngenda dukuweera ku bwereere kasita oŋŋamba ti njagala luyimba lwa muwala wa Kasozi lwe yaddamu. Ngenda dukuweera ku bwereere, sigenda dutunda. Then Nansubuga Diana, oluyimba olwokusatu luyimba ki? Oluyimba olwokusatu ennyimba za muzeeyi zonna ezimikatiza okuyimba Nalweyiso. Nalweyiso tuweemu akapera oba oliawo abantu bategeere kyetwogerako. Obanga ogenze ndabira Nalweyiso mugambe nti nno sitoni ndieno. Bw'obanga ogenze ndabira Nalweyiso mugambe nti nno sitoni ndieno. Kinnuma nnyo okulaba nga lyeyo yeeraga n'okundekuulira kanakabate yeefuula takimanyi nti no nalwala so nga kasita ndwala naye era bw'atyo munno yeeyagala nnyo ate nga yeeraga asikiriza abamukwana abasajja mulabye kale ali eyo abamu temwamanya ti ye yali oweewange naye nga yadduka. Tulabye nnyo bannange kubanga twajjirwa obulwadde bwa mukenenya buyite mwawula eyali oweewange ye kati yadduka kasita yakimanya obulwadde bwajja. Nalweyiso komawo nnyambe bwe ndimala okufaamu nange olyetala tolowooza ti bw'oba ogenze ekyo kikujjako obulwadde n'owona. Munnange komawo gye ndi onzijanjaba okutuusa lwe ndifa tolowooza ti bw'oba okyaye ekyo kirijjawo byonna bye twakola. Okay, Nalweyiso oluyimba olukyasinze okukaabya abantu amaziga era ndowooza lwe luyimba olwakyayisa mukyala wa Livingstone Kasozi naye ng'abantu bambi tebamumanyi namumanya olwa message bo gye baawulira mu luyimba. Nansubuga, mu luyimba olwo oyinza kujjamu message ki gy'oyinza okuweereza abantu abali eyo abaagalana? Kale kyandibadde kirungi ntwongereko eddoboozi. Kyandibadde kirungi bw'olaba bw'otegeera nti munnoowo afunye obulwadde buno n'otamulekaawo bambi n'omubeererawo kuba bw'omubeererawo kimuzaamu amaanyi naye ate bw'omuddukako kiyinza n'omuleetera okufaama kuba aba n'ebirowoozo ebingi. So mbadde nkubiriza abantu bonna abalaba channel eno eya Muzungu David Kadongo Music Analyst. Bw'oba munno ng'alwadde tomuvaamu mubeereremu. Okay. Kale tukyali ku Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Omuwala ye Nansubuga Diana mubadde mumumbuuza muwala w'omugenzi Livingstone Kasozi akyatumenyeramenyeramu kweza ennyimba ezasinga omukwatako eza kitaawe. Waliwo oluyimba olulala? Luyimba ki? Duniya weeraba. Duniya weeraba. Aha, lwaki lukukwatako okusooka? Oluyimba nze buli bwe nduwulira bwenti kale lunzijukiza lundowooza bingi ne ngamba muzeeyi wange yali alaajana bw'ati bambi obulwadde bwamuluma. So zova ezo ennyimba ezo ziri taaki nziyimba nnyo. Okay. Lutambula lutya? Badde mpita emmanga eyo naye nfuna ekikangawawo okumakya ennyo katono mpitireyo bannange mwanditegedde nga nze nzaaye zijiddwa endowooza enkyamu ti Katonda anaalagira kwena essaawa tinno Livingstone siibako ebibyo kati nkutwala mpulidde ekizibu mu mutwe muno okumala agatwala ttaaya ntyo nga sifunyeewo yadde akadde zigye mbatemyeko mu maba emikwano n'okusiibula ku nsi eno
gye mpitiddemu ennyo mu kudaaga nga nnoonya siringi si bannange naye ne nvaayo eyo ddala bugo z'okutandika obwenzi buno obuvudde buno obulwadde obumpanise gonna amasaanyu ga mu nsi muno naye tugalekawo ffene tugenda nazze kusiibula ku nsi eno gye ggambye mwempitidde mu kudaaga n'okusiibula bannange mwenna abannyambyeko mu bulwadde wowowowowowe bannange mweraba nze ŋŋeze yayayayayaye duniya weeraba nze nkoye kankulekere bannange naye bannange obayise bulungi baleme kubeera nga nze gwogaggawaliza mu bulwadde obaweereze n'emmaali nga bakyalikokko ku magumba baleme kubeera nga nze gw'osanyukiriza ku lukuusi. Okay, yeyo duniya weeraba lwe luyimba Livingstone Kasozi lwe yasiibuza ensi bw'atyo yaluyimba 1996 97 n'asiibula. Alina abantu bangi baakoonako mu luyimba olwo ng'abasinga kati bagenzi. Mulimu Ekike yamugamba munnaye agulanga ssanduuko ennungi aziikibwenga Kerode. Ekike kijjukirwa nti yafa olunaku lwe baayabya olumbe lwa Livingstone Kasozi yaziikibwa eyo mu Butambala. Then mulimu yogera ku Herman Basudde munywanyi we n'agamba nti empalana bannaye teyamba okuggyako okuyamba abantu abali mu bizibu ng'ebyo olw'empalana gye baalina wakati waabwe. Then mwalimu omuntu omulala gwe yakoonako yali Prince Job Kafeero. Abo bonna kati bagenzi naye bantu bange tukyali ku Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Oyinayo oluyimba olulala lw'omanyi? Olwamuzeeyi nzimanye luyimba ki? Luyimba ki? Mukakitange. Mukakitange tuweeko akatundu oba oliawo omuntu alutegeere. Waliwo endagaano zetukola netumalirira nnyo naye ne tuzimenya nga tetutegedde nze kuba ndalayira nnyo ow'emmamba oba ndi mwagala nti akasozi naye nno mama tannafa nsonze siriika n'embirojja ze kusooka nze nnenya nnyo abakulu mwe bataata baatuzaala bamaama si bafuddeeko kuba abakazi oluusi be basuula abaami n'abaana be bazaala abangi abamu ne baboola olujja omwami bw'olowooza bajje ate omukazi ye ne kimukoona omutima olwo n'olwemwabya ennyimbe tebajja bategeera eŋŋanda kakati mbeera Kampala eri ekibuli ow'ekyaggwe kala limanya atya kyoba tonnenya nnyo owulira timwannyoko wakwana wakyo we muse. Okay, Nansuuga Diana oluyimba olwo kyemanyi nti yali true story yali ayimba omukyala amanyiddwa nga Zawedde omukyala omukulu mu nju ya Livingstone Kasozi. Uncle Live yayitwanga Live tata wa Livingstone Kasozi. Bwatyo nga wenze mbibanyonnyola kale okyali ku Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Okay, Diana, ennyimba otulaze nti kituufu ozimanyi eza kitaawo bangi nnyo obasanga nga tebasobola kubanga okay, otulaze nti osobola okuyimba ennyimba za kitaawo ate ekyo ne kizaamu amaanyi nti oba oliawo ekitone kiyinza kubanga tekizaawa. Bangi nnyo ennyimba zino tebazifuddeeko naye gwe woba okutte bw'otyo mulinawo enteekateeka okubanga mukola projects ne mutoowo Sematimba Regan kubanga tulaba waliwo ennyimba abakulu abo ze baakola nga Livingstone Kasozi nga azikola ne Immaculate Nabiryo. Muyinza otukolerayoko ne mukola duet emu ne mugibeeramu babiri. Ekintu ekyo kiri mu nteekateeka naye ndowooza kijja kujja oluvannyuma kuba kati yongezako eddoboozi kiri mu nteekateeka naye nga kijja kujja oluvannyuma kuba kati Regan taliimu kati nze ndimu muno muzekanzeka then bw'aliba akomyewo tulaba engeri gye tuyinza okukikolamu. Oba naye akiwulire manye kino ekintu oba olina okuba ng'okikola ki ng'okiwulira oyinza okuba omwana w'omwemi naye nga tokiwulira kyetaaga kiringa calling.
Ye Sematimba Regan Sofa n'ennyimba za muzeeyi ze yali azeemuko. Yaddamu ko oluyimba naye yaddamu Barra Night. Kedde kumakya. Kedde kumakya yaluddamu nga bwe luli, ye yaluddamu version nga bwe yali eri enkadde. Nze nagikyusizza. Kubanga kyenzijjukira tiye yalondamu bitundu bya muzeeyi byokka. Okay. Kansuubire nti wayinza okubaawo enteekateeka ey'okubanga mutukolera ekintu kubanga muyinza okubaawo ne mutayimba kwenkana ba kitammwe naye nga muyita muzigundi ezo oba oli amuyinza okuzuukusa kubanga Livingstone Kasozi naye teyaleka vidiyo nga woolaba Haman Ssemakula basudde kati buvunaanyizibwa bwammwe okubanga muzuukusa New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe